Don't make me, I bring police now. I'm asking you, how you get the phone from my house? Till 10. After this, you will see my other face. One. Open your mouth and talk. Okay, Papa. It was like this. Akyennaku nnyo Kadama munnaffe asibiddwa emyaka 3 miramba lwa kubba ssimu ya mukama we. Ebisingawo bikuletedde maaso awo yagibbye atya, baamukutta atya n'ebirala ebisingawo. Naye nga bino bikwasa ennaku kikuwe ekyokuyiga eri mwenna aba house managers. Sister afo yabadde tannaweza yadde omwezi mu kiyumba oba mu Saudi. Bamukutte ngabbye essimu ya mukama we. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'Abawalabu omuntu abeera nga yakajja mu kiyumba oba house manager nga yakajja mu kiyumba bakutega amasimu, bakutega ssente, bakutega gold, bakutega ebintu eby'enjawulo. So bw'ogwa mu katego bakusiba emyaka gyo 3 n'okudda waggulu. Mubeere beegendeza mwenna abakagenda mu biyumba oba gwenna atanaba kugwa mu katego. Babatega ssente mu ngoye, bundles za ssente embitirivu mu ngoye, bino mbunnogolola, bino batadde ku budiri, bino batadde biki ne basuula everywhere, oluusi ne beesuuza mu kasasiro naye nga bakutega butezi. Mubeere beegendereza baganda bange, mubeere beegendereza mikwano gyange, mubeere beegendereza. Tomala geemakula mu nnyumba y'Omuwalabu. Ekintu ekiyitibwa okwemakula bw'okirabawo kirekeewo oba bagambe. Oba bagambe tonnaba kukirabako yadde okyegaane kuba the moment lwe bakukebeera ne bakusanga nakyo maidi oba tolina bw'ogenda kwewoza kuba abantu bawaayiriza tebawuliriza. Sooka olabe oba owulirize engeri sister yaffe gye yakwatibwamu. Naye nga mwasuze mutya mwenna abalungi abampuliriza Ochon Media Call, subscribe for more updates, like, share and comment. Welabila okulinga notification bell obenga notified bino teeka video empya jana airport week up nyongera bakuriza muje booking emiwendo gikyali wansi ddala. Muneesige mbatambuze ku layisi, muneesige namuze family zammwe kuweerere babalabe nga mulandinga. Mujje tutambule ffenna. Tulina free wifi ate nga tulina n'ebyokulya. Muneesige mbatamuze mikwano katusinkane oba katuyongereyo mu maaso. How you get the phone from my house? If you not answer, I don't want to use with you another way. How you get the phone from my house? Papa, I'm sorry. How you get the phone from my house? How you get the phone from my house? Till now, I'm very good man. Don't make me, I bring police now. I'm asking you, how you get the phone from my house? Till 10. After this, you will see my other face. One. Open your mouth and talk. Okay, Papa. It was like this. I found it. No, where you found it? In the kitchen I put. I not remember. My mother also tell you, in the kitchen have one phone. Right? When you lie, you will get from me big problem. You stolen from the chicken or no? No, I didn't steal it, but it was there. Yes, that is mean you take it from the kitchen, right? I thought they are not working. You take it from the kitchen? You take from where? Where did you take the phone? From the kitchen. Okay. And you put in your trouser and you wear this and you came here, right? Of course. Yes, of course. When they ask you this is your phone, what you say for him? She told me it is for her. You tell him what? That it is for me. Olaba Omuwalabu akunoonyeza kintu kye wasanga kyabulidde emyaka n'emyaka n'akugamba ekintu kyange kyabadde wano wati ne wati si kiraba tekiriiwo naye nga naye mwennyini akimanyi nti nno kyamubolako emyaka n'emyaka oba n'akugamba nti nazaala wange yafa ye yakimpa oba ssezaala wange yafa ye yakimpa. So muganda waffe bamusanze yakwata essimu yagijja mu kiyungu n'agikweka mu nnika nga kamera zimulaba bwe bamukutte ne yeegaana ne bamugirayo obutambi oba ne bamugirayo footage. Oluvannyuma kwe kukkiriza nti yakoze eki nti yagibye era ng'asaba kumusonyiwa. Abawalabu batono abasobola okusonyiwa era wenjogerera kati ali mu kanyogoga. Bannaye baana bawala lwaki emize emibi mugijje Uganda ne mugireeta Mbawalabu? Kati ono omuwala bamusalidde emyaka 3 mu kkomera lwa kubba ssimu. Tannaba na kuweza mwezi mu kiyumba naye otandise okwemakula. Bamuteze essimu, kamera zikwata, olwawolabye ku ssimu n'agisonseka mu mpale. Eri mu mbugo, kamera ziraba akaseera kayiseewo
ne bamubuuza essimu omwana muwala yeeganye essimu okitegeera n'akomba ku paasi nze sinnalaba ku ssimu okumutwala okumulaga ku kamera nti onaani sole ne zitandika amusole naye nga sole tezikyagasa emyaka egi mu nkomyi e Saudi Arabia naye nga lwaki osasudde sente zo gye mu kkomera bannaye baana abamu muyina ebizibu ebibalaba oba baamuloga bulozi. Ekirala nkimanyi bangi mugenda kuvayo munenye kadama munnaffe obba otya essimu okola otya bwoti odasi ogijjawo etandika okunenya munnayuganda munno etandika okunenya kadama munno nodda ku sayidi y'omuwalabu. Abawalabu tabakolangako yasobola okubawolereza. Abawalabu bawaayiriza abawalabu tebatwagalanko. Abawalabu babeera baagala buli mpisa mbi ebeere ku ggwe kubanga ne bw'onoomuwoleza togenda kufuuka mweru togenda kufuuka muwalabu. Abaana bawaayirizibwa. Omwana asobola okukkiriza ekintu ky'ataakoze alowooze nti noba embeera enakkakkana. Abaana babeera mu ne fiya. Abaana babeera batya omulaba yenna oluusi n'agamba amusori okukkakkanya embeera kubanga ku ofiisi oba ku companies bava babatendesa ekigambo sorry nti omuwalabu awulira nnyo ekigambo sorry bw'omugamba sorry obeera omumazi omugamba sorry obeera okukakkanyiza embeera naye naye n'agala yeesingisa omusango oluusi nga n'okukikola teyakikoze. Bannange muleke kusingisa sisita waffe musango ne bw'abeera nga yakikoze ayinza okuba nga yakikoze mu butamanya kubanga ew'omuwalabu ne bw'obba essimu ogenda kugibba ogiyiseewa ogenda kugibba era ogenda gikozeserezaawa ng'oli mu nnyumba yaabwe. Yeetaaga just advice, yeetaaga kuba ku magezi, yeetaaga ssaala essaawa ya kakati. Katonda musaasira agonza abawalabu abaamusibye abagonza emitima bamusumulule. Nenga wuliriko ebisigadde ebirala twesange mu comment section. Bamusalidde emyaka 3 ng'ali mu kkomera mu ggwanga lya Saudi Arabia ono Kadaama ali ku screen. Ninze siva ku sayidi ya Kadaama. Oba yali mu nsobi oba tali mu nsobi nze siva ku sayidi ya Kadaama ate nze seesiga muwalabu. Waliwo Kadaama gwe ndabye avuddeyo n'akolera ono muwalabu vidiyo. Mukwano ekibanga tekinnaba kutuukako. Sirisanywa guki. Bwe kirikera ne kikutuukako w'olimanya nti omuwalabu si mmere. Wati ebyo ebigambo byali mu kwogera nga bamufoosinze okwogera ebyo ebigambo. Remember ensi gy'oli busiiyo omuwalabu gw'okolera toyina w'omuyita si nnyoko. Saani wadde mbakola kyawula yagala mwaka akadde. Ate bano abantu tebatwagala naddala ffe ababulaka ffe abava mu Africa tebatwagalirako ddala. Kati gw'oba manyi nga wanywedde ku tuzzi waliwo atannaba kunywa ku tuzzi so that mulumire ku bannammwe ate nze seesiga muwalabu. Kubanga ekintu kyonna kyonna ekibula mu nnyumba omuduma bagutunuza mu Kadaama. Oli wabulwako ssente nti Kadaama, oli wabulwako underwear nti Kadaama, oli wabulwako akalega nti Kadaama. Kadaama n'afuuka Kadaama nga yabbye essimu ng'agibba atya. Kyomagala tugamba nti oyo omuwala talina ssimu mbu yabbye essimu. Obuliwo nenge amufirisuuti taswala na kuswala. Mbu naye avuddeyo nga alabise Kadaama mugawo yabbye essimu ya ssente mmeka. Waliwo Kadaama ayinza okubba essimu. Stupid. Mbu Kadaama yabbye essimu mbu alabisa. Olaba naye ng'omufirisuuti olemwa teyabbye essimu wabula abadde ayagala kulabisa nti ffe abaddugavu mbu tuli babbi tuli bubi nnyo. Ebyo bigambo byali mu kwogera bamufoosinze. Ate mwe baana meka mbabuulire omuwalabu wabulwako ekintu nakugamba nti akutwala ku poliisi totiitiira. Bw'oba omanyi tewakikoze mugambe ntwala. Mugambe ntwala ayita poliisi. Walemberako mugambe nze ngikubire poliisi ejje. Manyi baagala nnyo akagambo poliisi teboogera erusi wabula ayogera poliisi. Tasobola kusookera ku erusi oba simanyi oba balina erusi. Simanyi naye bwe baagala bitutiisatiisa ne poliisi. Ngenda kutwala ku poliisi mugambe ntwala. Omufirisuuti awaayiriza. Nze twala tunyonyola ku muwalabu. Omuwalabu awaayiriza. Ate teseesiga muwalabu.
Nabagamba nkola video zino ebiseera ebisinga kutaasa bahasula bannaffe abali mbiyumba oba abapya oba abayita mu mbeera y'emu bwetyo. Amagezi ge mubawa mu comment section gabataasaako galina kye gabatangirako. Kyova olanga ebiseera ebisinga mbagamba nnyo twesange mu comment section oba teweerabira okwendowooza mu comment section. So temubitwala for granted. Eriyo bannaffe abayita mu mbeera emu bwetyo gyemera postinze oluusi nga talina muntu gwagenda kwebuuzaako. So wagwa ku video ng'eno erina kyebere mutasaako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsaba Allah mpekisa. Muntagingire luno olukazi mu lutaginge mugani mama Mimi akwagala wano mbalezi lukazi gwe muzimu gwe musambwa gwe toddamu okunsesemerako tomborogerangako tonzirukanirangako todangamu nkwisa mirundi emeka todangamu ovuma omwana wange okupostinga omwana wange okuba screenshot inja kusiranya oli mu bawarabu lya kubusizo lya omuchere gwamwe longoso omukadde longoso enyumba ebyo ebigoyegoye byoyambala nange bakadama byange babyambala wano ewaka tonsesemerangako tombologerangako tonzirukanirako nja kuzaayo kumutoyiza mweze enkoma mu kyalo kambagulira bwe tukeera ku makya ne tupostinga abaana baffe ku TikTok tetutegeeza nti nno twababawa okitegeera kati mugenda kunkomberako amannyo mbuwa bw'oba tomwagala mujja ku social media komanyoko sejja mujjako naye nkutenda buli anansesemerako tugenda kwabika bwekuba kugenda musabo tuligenda mwaba oweteri mpiteeno nabagamba nja kwabika n'omuntu bw'oba oyagala kuvuma nze bw'oba oyagala kuvuma kwate video yange kwate ekifaananyi kyange mpostinga musabula twabike babiri tuteekangamu mwana oba oyagala kuvuma mama naye nga tolina wootandikira kuba omanyi nti mama Mimi w'omukwatira ku mwana kaba kajjuutuse onoonya amasannyalaze oganoonyiza ku mwana wange onywedde bbiya inja kukuloga enkiddamu inja kukuloga otambule ng'ova envunyu mu mbugo ofune kasusu k'abasajja mu maaso amatu gakudde enkoto ngenda mpola nkulabudde ngenda mpola ndi mulamu sina kinnuma siri lubuto ngenda mpola zijja kwabika emipiira nja kuwanulayo gy'oli ngenda mpola sinna kompeyalingako liri ku mwana mulala liri akola content we tunula mu video za liri ez'emabega liri tava mu ntamu z'ebinyeebwa liri yogurt anywa fresh diary si kompeyalinga bw'oba toyagala liri muleke naye tujja kwabikaaba gwe nkunoonya berawo ng'okimanyi nkunoonya naye nkuwoonize tokiddangamu toddangamu okola video toddangamu postinga abaana bange jangu tuzaabike maama ku maama maama ku maama tulwane masajja ojja kutegeera nti n'embizzi esobola owalampa omuzikiti wabula nviira ku mwana bw'oba tomwagala nina abamwagala bannange mulimu abantu abaagala liri nga ye ne wadde waka n'atalabayo video awulira ng'afa mulimu abamwagala abamalako stress liri yasooka dda social media muleke nkusaba omwana wange muleke vuma nze nnyina postinga nze nnyina kuba nze muteekayo naye nja kukuloga nkiddamu nja kukuloga nja kusiranya ne bwebunaabaddi nkuwoonize kiddemu nkuyisa mirundi emeka nkuyisa omulundi omweka mbwaggwe koma nnyoka emirundi 8
tokiddanga musiramu wabula nkunoonya naye nkyeddamu nja kukuloga ku mwana ntabuka ku mwana nzita nja kukutta neyo gy'oli ojja wanukayo osesema oddukana toddamu kubologa bannange abantu tukuza abaana baffe bannange tuva wala kati gwe tosobola kuva eri na mwanange nojja n'onsesemerako mwavuma omwana wa Grace Kani omukazi ne mumutamya social media n'akaaba naye nze maama Mimi ndi kyuma kya mudaaki ndi mu Tanzania sikaaba sikaaba wabula twabika nkunoonya nkukolako bwe ndaba kisuse nga nabo ndeekaanira nnyo nga nkukolako nkukolako nga nabo okyamuse nnyo omezeeko ebiwawaatiro oleekaana nnyo toddangamu nkuwonize tokiddangamu liri muleke abeere yekka toddangamu obulamu liri bwalimu toli butuukanako okitegeera abantu basiraanya kano kanka kujjukize kyoyogera tekiddayo naye abantu batereka obwongo buno tebwebase ekyo nkikubuulira omukazi omutanzania mulalamu muveeko mulaba edduka nja kuloga ova envunyu mu bugo otuuke n'okusesema nga teri yadde akuyamba nja kusiraanya tonkwatira ku baana oli Saudi oba oli Saudi jangu nkuwa omulimu va ku kyeyo mbadde noonya alabirira liri jangu olabirire liri nkwa emitwalo gyo 8 omwezi liri yekka ate nkusiba ne woomulabirira wano tosobola mukola kikyamu tosobola nkoziko nga siriiwo nze nyina nze ndi musambu ogutambula ogulaba agukenga omanyi waliwo omalaganyiza ensi okukatta kale katti onyumya entulo obugenyi gwe ndeeta omujini nengusimba mu nju negutta famire yonna okuva ku maama kukojja mwenna ne muggwawo nga mukunkumuka mulinga ndegeya nga mulinga bijanjalo mufa mutevuunya muti tokiddangamu nkunoonya tokidda kino ekikazi kyengamba kino mukintagingire kino mukigambe kyakatomanyi maama Mimi mubuulire who is maama Mimi tonkwatiranga ku baana tokiddangamu bwoba onoonya amasanyalaze ganoonyeze ku baana abalala si ku wange tozungira ku wange kikazi gwe tokiddanga namu komba boxes beera Saudiyo yambala ebivulya byo beera mu kiyumba kyo toddamu kwata ku baana bange owulidde nkuyisa emirundi emeka kati komba amannyo tokiddangamu mumuntu agingire takiddangamu mbimaze ebyange naye kyoba omanya tokiddiranga abakazi mwekoze ebintu ku TikTok naye nga nyongera bajjukisa jana airport pickup tukola airport pickup services zaffe ennungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala muneesige mbatambuze ku layisi nyebaza mwena abala video yange to the end nimulabula nga temubuskipinze mikono ndi musimu nsaba Katonda abe byemusinga okwagala enamba fezi 704444058 mwena abagala okubazuulira abagalwamu abagala bakolera surprise delivery abagala obakima ku airport nambuze family zammwe ku bwerere babalabe nga mulandinga byonna jamu ku WhatsApp tuogerezegane tuteese tuba tetusobola kulemerwa muje mwogere kadama munammwe bambi muje mwogere kadama munammwe ate nga naye naina osobola okuwa amagezi mu comment section gasobola okuyamba omuntu omu mu ngeri emu oba endala kyovula nga mbagamba nnyo mukozese comment section tusobola okubeera ate nga tuyambako bannaffe n'ekirala
Channel Media ko kyali subscribe for more updates, like, share and comment. Wenda video kunyinga notification bell obenga notified renteka video empya tusinkane ku video eddako.